Abadde chairman ow'omukulembeze w'abasuubuzi mu Kampala abakasiita Everest Kayondo ekirwadde kya COVID-19 kimututtezera kumwa ennyindo gye zirembekera mukoka oba gye batambuliza emigongongo obwato. Ono ajulukisa olunaku lwaleero olwokusatu emisana ku ddwaliro lya Lifeline International Hospital ezzana kumpi n'enkingizi z'ekibuga Kampala era ng'ono yaddusibwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okufuna obumu ku bubonero bw'ekirwadde kirumima mawuggwe ekya COVID-19 ku lunaku olw'omukaaga. Bino byonna bitegeezeddwa omwami Abel Mwesigwa ono nga yakwasaganya eby'enkolegana n'abantu. Everest Kayondo si ye yekka akyakaabirwa olw'okuttibwa ekirwadde kya COVID-19 wabula nga n'akulira emirimu ow'okuntikko ow'ekitongole kya Private Sector Foundation Uganda PSFU mwami Gideon Badagawa naye yafudde ekirwadde kye kimu mu nnaku ez'akayita emabega nga yafiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago ku myaka 59. Kayondo abadde musajja mukugu era nga yasomerera bya busomesa kyokka nga oluvannyuma yafuuka omusajja wa bizinesi oba yatandikawo emirimu n'afuuka omu ku bakozi ab'amaanyi mu kibuga abadde n'okubalirira mubalirizi wa bitabo ng'alese abaana abakulu era nga nabo babaddeko emirimu egy'enjawulo gye bakola. Ebikira ku bino tujja kuba tubikutuusako mu mawulire gaffe aga Select ey'enjawulo. Wekumire Quest TV. Zara Fati Musoke, Select ey'enjawulo.